Obutereevu Kachumbali TV Smiobo MC Prince Ivo mugamba mutya kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo antindize ngendo nentuuke neemaya akafo Abagaga Jebaliira Sente abalene mu gavumenti gye bakolera pate zaabwe n'enfuna omukulu gwe ngendo okwogerako naye atubuulire lwaki akafo kano koogerwako nnyo ensangi zino nti Abagaga mu gavumenti babeera eno n'abakungu mu gavumenti kaabanaku kaabaavu tugenda okwogerako ogamba otya Kachumbali ebigambo tebikugwako tuulira maya ini bakayita maya ini CONFAT ini emaya CONFAT ini emaya netwebuuza kyekiri nti minisita gundi mu CONFAT ini emaya lwaki CONFAT ini emaya management nnungi tutandike n'amanya amanya gange nze Prince Jux aka oba kangenze Juko Thaddeus aka Prince Jux ogere ku CONFAT ini tutandike lwaki erinnya eryo then kikola biki abantu ali eyo abadde akyulira obuulizi akitegeere bulungi nnyo CONFAT in era nga bawulira nti ekifo kibobeerawo beera comfortable security eri tight security tefa kwoyo atakoze fujjo oba atabye security ekuuma baamu security ekuuma ate nga batendeke lwakuba nti ekifo abamu kikuumibwa military ne kikuumibwa ne bouncers nti omuntu olina okubeerawo nga oli contented nti wendi ne bwendeka emotoka yange wali nga sinsibe teri ajja gisumulula ebisulo byamu nyini otuukamu osobola okubeera ku oba obumuddemu ku buliri bwo naye nga ne TV olaba remote gye controlling ya channel gyoyagala okulaba waliwo wifi togenda nti ate kufuluma nti ate ogende ogule airtime biki ate ogule data nedda buli kimu weekiri ebyokulya weebiri ebyokunywa weebiri ebikuba n'ebitakuba so ensonga lwaki omulokole asobola okujja n'atali mulokole oba n'omwana omuto n'omukulu kuba n'emipiira tugiraga Europa Premier tugiraga so bw'obeerawo obeera comfortable nti wendi buli kimu nkiina ne security ngiina abantu bawulira ini balowooza just lodge kujja kuwuliriza luyimba lwa Gravity ng'ogenda kujja kolerawo concert ya Gravity ng'ogenda kiri kitya kino ekifo kyakuwummuliramu ebirala ebisingawo muntu waddemu okola kyayagala bw'aba ayingidde kati ate ffe tebitukwatako kuba omuntu alina okuba ne privacy ye so n'alisinga asobola okujja n'awummula kituufu nnyo osobola okuwummulamu osobola okuwummulirako mu gardens osobola okuwummula mu ruumu yonna gy'oba opangisiza teri agenda kukugambako nti waaye lwaki ate opangisiza ruumu kino tokikoze nedda oba free okola kyoyagala abaana bano abanyirira bendabyewo bannange n'obuwala bwendabye wali neŋŋamba ngeno wanyuma obajjawa anti nabo banoonya ate era ebifo ebinyirira twalanga nga twetaaga abaana era tukyayagala era abaana naye bw'ojja ebiwandiiko ebyokusoma si kikulu n'ekikulu endabikayo ate n'okumanya ovaawa ne tutegeera w'ova ne tukutegeerako ekitonotono fe oba otukolera tegeeza omusajja ng'oli eyo wagala wakuwummulira mulimu abasajja abo bakola akasente kaabwe ayagala awummule ng'alaba ku baana abamusaavi nga alayika bulungi kyekino ekifo ekituufu kyekituufu oba otuusa awatuufu lagirira omuntu ava e Masaka ava mu kibuga wekisangibwa tudde ku kirala maya CONFAT in eri ku Masaka Road woba abamanyi maya erimu ebitundu bibiri erimu bw'oba ova Kampala erimu 13 nebeeramu ne 14 kati gwava e Kampala oluyita ku 13 n'okkirira ku cameras woolaba amafuta ga Starbucks era wennyini wojja n'okufuna ekikubo eri kwambusa eri kutuusa ku maya kuba si wala nnyo okuva ku kubo okutuukawo ate ava e Masaka obeera wakayita ku roadblock ng'oyingira maya bwoti roadblock etera okubeerawo era amafuta ga Starbucks gabeera ku right hand wennyini awo wewetera n'ojja tegeeza kwagenda e Masaka osobola okujja n'osooka n'omummulira wano eno ne weeyongerayo ne bw'oba ogenda kukola mukolo ng'olina gy'ogenda okukola okumpi musobola okwetegekera wano tetukirinako buzibu
nemala nemusimbula embalaasi. Ebifo bino ebisinga like obulungi Kabiru kasinga onyigiriza abantu baffe ab'e Masaka. Tekabiru k'ekifo si kanene nnyo. Mulimu ebimu ebikolebwawo nga byakuteesaako ng'oggyeko ebyokunywa ne mulimu oba oyagala gardens nga tujja kuteesa kusinziira ku budget yo gy'oba okoze, oba oyagala kuteekawo birthday party oba ki, ne bw'oba oyagala kusula kuba tuliwo kuyambagana. Oyinza okwagala okusula nga mutuufu oli stack ng'ate ye time yokka gy'olina era tuteeseganya. Ne tutakuleka ate kugenda mu makubo kubbibwa era n'ofuna wowumulira. Okay, yeyo CONFAT Inn otulaba tuli wano ka rooftop naye ka view okalaba ka garden ka green okalaba eri obeera olengera buli kimu. So gwe wenna ayenda ayandyetaaze ka fresh air jangu wano ne ka baby ko ate lwakinedde ebyensi byakufa kuleka n'abazitereka baafa ne bazireka. So leeta omwana w'abandi mubeereko eno wiiki namba nga mubuze gwayagala mukomusajja mujjeyo mu kibuga omuleeta eno tebajja mumanya nti oli eno mubeere eno ebintu bwe bityo. So awe tuli naye nga tulina omukulu Prince ono nno abantu baali basinga mumanyanga mutabani wa mwami Lord Fred Ssebata naye ge twawulirako kigambibwa nti nno sekyali kituufu agera tubuulira lwaki bamuyitanga bwe batyo. Tudde ku music watandika okuyimba mu myaka gy'ekyenda naye ne kati abantu tebanna kukola ki kutegeera bulungi kyekyabaawo era abakujjukira emabega eri bakumanyi wayimba naani music kikaaki na lwaki akajikaagaana okubwa nkokola ziri mu industry kyekigenda maaso. Kati nno gw'ogamba natandika mu gya kyenda naye okuyimba kwange nakutandikira mu lubuto lwa maama. Waliyo wuufa mukyo nti nakula ndi muyimbi ng'ekitone nkiina kuba ne ku masomero biki nze nnyimba amasomero ge nasomerangamu ba obis ne ba ogis naddala St Peters n'alya St Joseph Naggalama amasomero ge nasomeramu era baali bamanyi ku kigambo ky'okuyimba. Ekigambo ky'okuba akajji kyotegeeza kye simanyi kuba music ono oyinza omubeeramu nga oyagala kufunamu ate oyinza okubeera mu music ng'ofunamu. Si buli afuna mu music nti amanyikiddwa. Music alimu abantu bangi, music alimu ba producers naye bameka b'omanyi ng'ate be bavaako okukola ennyimba ezikola ki eziboominga. Music alimu abawandiisi okitegeera nga naye omuwandiisi yawandiika oluyimba olwo olulungi lwennyini olugenda abantu balumanyi naye asigala afuna ssente. So kyetunoonya ffenna wano ssente. Bw'omanya nti nfuna ssente weerabira okukola ekirala okuleka nti kati nti kyagira nti ow'erinnya y'ayina ssente okikkiriza Kacumbali nti bangi abalina amannya nga ne ku TV balabika naye nga tebalina ssente. Kati ne ki music sina kyongamba kukuba kajji nga sitoma kyova olaba simmalirako nnyo obudde nti mukola seriously business no kasitamba nga family yange eri bulungi nga na business endala zenkola kuba music tosobola mubesingako kubanga nti yali buli kimu era n'abasinga gwe mulimu abagufuulira ddala omulimu talina omulimu era abalinako business wabbali nga waaba afunye chance nga music yakoze business eri music ono wa season ekitegeera nti abantu obudde buno tugamba abaana abaliko nga kasente mu music bakafuna baba magezi ki ba investing ebbali oba basigala awo ba investing kuba bw'otakola investment ng'oli mu music aggwako ate naawe omuto gwako kuba abantu bayinza okuwa chance esooka ne batakuwa second chance. So bw'oba ofunye chance ng'ozifunye olina okukola investments buli muntu n'amanya nti gundi yawumula naye waaba akusanze nga era yawumula alina kyakola ki kyakola. Atwogere ku nsonga ya mukulu Lord Fred Ssebata kituufu oli mutabani we? Lord Fred Ssebata taata wange mu music si biological father. Nedda taata wange anzaalira ddala leero kanfuna akakisa akamwogera ku Kacumbali TV. Taata wange baali bamuyita omugenzi John Kimbugwe yali muyimbi ng'era yali musajja eyali omuyimbi w'engoma eŋŋanda.
bw'oba owulidde bulungi nnyo ku nnyimba za Ssebata alina oluyimba lwe yayimbiramu nti yasooka kimbugwe wano jjo n'amukuba emyanga eŋŋoma ne zigwamu olubege yali ku kitange so yali mukwano gwa kitange be basajja abaali bakuba ennyo eŋŋoma emabega so kati olumbe bulwajja ne lumugjawo bayiga eŋŋoma ne zikoma nze olw'okuba nti saafuna kakisa kamulabako kabeera naye ate ekitone yandera okukimanyisa abantu yali Lord Fred Ssebata era nga Ssebata ne nabeerera ebiseera bye nabeerera mu Matendo nga ntambula naye sitambulira nnyo mu baasi y'abamembers nga ebiseera ebisinga mbeera naye mu mmotoka ye nze nina okumanya taata waanaasula waanaakola ki era abaakolako mu Matendo bwe basinga okukimanya ekyo so bwe muyita kitange tebansobi bwe yali mu Matendo ki ekyagisuula by then nze nali nvuddemu naye kitange yakosebwa na yalwala kubanga aludde nga atawaanyizibwa ebirwadde ebyo bya sukaali bikinga abantu abakulu bambi alwanye nnyo n'obulamu kati n'ogattako n'amabanja ye ng'omuntu ge yafuna nze ge sijja kukugamba nti namanyako nti oba yeewola wano biki wabula ate namanyako ebbanja eddene nti baamubbako ebyuma byonna awo nali nkyali ne Matendo babibba bati ebyuma twali tuva kukola eyo ku Hoima Road nga tukomyewo ng'enkeera tulina okukola nga bisuze ku mafuta ne babipangira bajja ne bategulirawo emmotoka buli kimu nga tuweddeyo ne mu sitowa kuba twali tukuba bisaawe baagivuga baavuga emmotoka na buli kimu omubbi nga ayina effujjo n'emmotoka n'agitwala n'emmotoka ne bagitwaliramu byonna teryaliko lya bidongo because bagamba emabegako awo ng'embiranye nnyingi nnyo naagwa binsanya ono nze sijja kukugamba nti oba nti kyaliwo ekiti kuba sijja kusalira muntu musango gwe saalaba ne babbi ate baaliwo ne kati tebirabika tebyalabika kati okubbako ebyuma mu kaseera ako ng'otegese ebivulu byonna byayimirira ne tukola ekivulu ekyo baali bakiyita gandi mbulago nga nze yatugamba alina amabanja naye nga kyanaakozesa tekiriiwo twakola gandi mbulago teyava n'agattamu obulwadde so kati abaana abasinga abaalimu ne batandika okwenoonyeza ekkubo kuba ekituufu kiri nti twalinga mu Matendo nga tufuna ng'omwami yatusasula bulungi era teri asobola kuvaayo n'agamba nti teyafuna mu Ssebata oba kitegeera twalingamu ng'oggyeko ekyokubeera nno baamubba ne music we naye n'obudde buno akyakaaba amabanja n'akasente agamba ke baamuwa Bayugatuni ate kuliko omukulu omumbu yakakumpanya wabiwulirako ebyo nabiwulirako naye nze ng'omuntu atabinaako bukakafu sisobola biyingirira nnyo sibimanyi nnyo okuleka nga muzeeyi yennyini yaŋŋambye nti kino omwana wange kyaliwo ekinebwa ekiti kati kyesiinaako nnyo bukakafu sisobola kyogerako nnyo ayimbye buli kimu akiyimbyeko asomesezza abaana bangi nnyo abeereddewo abayimbi bangi nnyo bw'obeera wakusaba gavumenti kuba gavumenti eyambye abantu n'abatalina kye bakoze wandigisabye otya waali Lord Fred Ssebata waali yeetaaga n'omudaali kuba ennyimba ze ziyigiriza eggwanga ennyimba zayimbye nnyingi ziyigiriza eggwanga ennyimba zayimbye gavumenti yennyini bazikopyemu ebyokukolebwa bye batandikoze ne babikola nga abasajja abo abakulu nga be babiyimbyeko so asaana omudaali ate omudaali ogutali mukalu asaana omudaali oguliko n'ekirabo asaana okuyambibwa nga legend si kumwogerako boogeza ate si kulinda nga amaze oba kufa ate ne balyoka bawuza nti bamusiima so yeetaaga obuyambi obw'amaanyi kuba bakwatira eggwanga National Theatre yayimirirako nnyo ku basajja abo ekitegeera so yeetaaga obuyambi gavumenti esaana ejjukire abaami abo ekitegeera simanyi mukulu Dani Mugula gyali mu kaseera kano nafuna omukisa ne mulabako muzeeyi yamundaga era ne tukolako naye beetaaga okujjukirwa nga bakyali balamu beetaaga gavumenti bajjukire nga bakyali balamu nga bajjukira abazannyi b'emipiira biki abaali ab'ebikonde abazirwanako yes nabo bennyini beetaaga okujjukira kuba entertainment ekola kinene nnyo mu ggwanga tugenda tutandika buto music oba
wandawo ddayo nabadde njogerako ne Keko n'angamba ye yakomyewo agenda sumula endongo tulowooze nno nawe wakomyewo Uganda era emabegako nakola ennyimba nti nze nalemeramu looko ya album nti nina okukola album fulumye album nene videos na shooting nga zesinabakuta nga nina zitanga nta album ate nga nzipromote lumu so nakomyewo mu music kuba music kitone ne bw'okyekweka otya kyo kikuvuga kikudrivinga nekikuza so abantu basuubire Prince agenda obbakala katendo basuubire vocal basuubire ebirungi mu Prince abawagizi bange tebawukana nnyo nabaali bawagizi ba Lord Fred Ssebata so bamanye nti abaana ba Ssebata bakyaliyo yes so okay nga tumaliza abagala music wo bagala okufollowinga osobola obbabuulira social media handles zo nkozesa Prince Jokes Instagram, YouTube, TikTok nkozesa Prince Jokes abaana ke bategedde nti okomyewo ate bakimanyi aba South Africa abeeramu n'akasente bagenda atandika okwetega kikire yalinge tolinaayo omuntu abaana bajje saagala beetegani n'omukyala mukyala Prince tukutumiddeko basajja bazibu nnyo batono nnyo teeka mu Kampala tulimu basatu kati ate gw'oyogedde abadde batalina kati gw'olina omulala yagenze South Africa nze asigadde mu Uganda nze kwa musajja ategeera atalina mukyala kubeere bulungi mweraba